Endoveso. Ndaba mukaga tifama. Ekintu eky'omuziki. Endoveso. Bida FM kitabuli ky'omuziki katugendeko mu Ndoveso yaffe. Halo, nze Bampita Mukunja wa Beat FM mu program Sisimuka tuli mu Ndoveso wangamba nkukubireko. Mukunja meyanziza mukwano wasuzo kya Mukunja. Bulungi nyabo nyabo. Nasuza bulungi. Kakati Mukunja ninamu obuzibu mukwano. Nina musajja gwenjagala Ndoveseze yali bba wange gwe nayawukana naye. Omusajja oyo Mukunja okuva nabo omusajja oyo musajja yankola bingi Mukunja n'enkoba nga bw'omanyi embeera zammwe abasajja. Omusajja yankola bingi n'enkowa n'entende waliwanga nina okumuviira. Naye onyo omusajja okuva namuviira yali andagata neetaaga naye okuva namuviira Mukunja nafuna eki. Wangi? Okuva omusajja oyo netwakana Mukunja nafuna ekimbe ekinoma. Netwaka yefudde oba obadde ki? Wangi? Mbadde nkugamba. Okuva naakana omusajja oyo nafuna ekimbe ekinumba Mukunja. Ekimbe kikuluma kitya? Mukunja ekimbe ekinumba n'enkakanyala. Nembera nga sobola kweza ate Mukunja ekintu ekyo kituukawo nnyo nga mbadde nfunyeeyo omusajja omulala. Nga bonagamba nti kati omusajja akukwanye. N'ogenda oba mufisiza wakadde musisinkane Mukunja ekintu kino kinnumba Mukunja n'enswala n'enkakanyala n'enneegolwa nembera nga sobola dde okwezza. Bannange. Mukunja simanyi omusajja kye yankola kuba nkimanyi bulungi nnyo ye yakinkola era njagala kuzuula yakinsawa era lwaki yakinkola. Kuba okuva wennaveewo kino wekyatandikirawo tuka Mukunja nswadde n'enkowa mu maaso g'abasajja n'abasajja nabeesonyiwa. Omusajja bamuyitaani? Nga sipulaaninga kumuddira. Omusajja bamuyitaani? Omusajja bamuyita Mutebi. Kati gwe onooyogerako naye? Mukunja gw'olaba otya? Anti kakati nyinza okugamba okwogera naye ne muyisa bubi nnyo. Yogera naye osobola okumwegayirira. Kati nga mwegayirira nga yeyampisa obubi nga ndagata neetaaga. Anti kakati ogambye ye yakikola asobola okukikuggyako kubanga kakati yeyeka asobola ndowooza. Mukunja saagala kwogera na busajja obwo wabula wenkizuulya nti yeyakinkola tugenda kuttunka. Ajja kukwasaako ebiri kuba saamugamba kumpisa bubi ye yantulugunya. Kale, beerako kusimu tovaako. Bera FM ekyettabuli ky'omuziki ku 96.3 ne 94.0 Masaka. Halo. Mutebi. Wangi? Jebale. Na jebale anyono. Mutebi nze ndi musawo Muganda. Kulya bulungi oli muki? Ndi musawo Muganda. Yesu. Kakati waliwo buzibu? Yesu. Abewabe wa mukyala wo bagamba nti bwe yakukyawa wamusindikira ebyokoola ne bwe tunaabiza tebigenda kunyuma. Ate batya munangi. Omukazi yazzeeyo. Anti kakati waliwo ekintu ekimunyiga kakati kimusuza bubi kyagala kumutuga oluusi aba tasobola kutambula kakati ate eddagala tulina ddikolera ku gwe kisoboka okumuvaako. Bannange wabula kyekituufu ssebo. Bannange tumanyi nze nakumanya bannange engeri gye nnyinza kunnyonnyola kintu kino bannange. Kiki? Alo? Ekiki ekyo? Omukyalo oyo. Kakati yazaala abaana babiri. Yazaala omwana naye omwana oyo alina kyeyafulumirako era nga bw'omanyi alina kyeyafulumirako ng'omwana. Yafulumirako ki? Kale yazaala nga bw'omanyi yazaala omwana n'azaalirako n'ekintu kigamba n'azaalirako n'enswera. Enswera ye nga busota. Naye ekizibu
Abanangi zirika mayina kumanya munange wakati yagenda nazala omwana oyo nanzalyako enswera naye obutekizibu yali amuzala yamufulumizaako ogamba bannaye wange ogambe ntya kiki kugamba alo wangi kugamba bwe yali azaala omwana oyo yamupamako obubi yakola ki bannaye simayina kikunyonyola bannange kino ekizibu byenina sibimanyi wabula yamufulumako obubi kati munaye kumufulumako obubi omwana ono obuzibu simanyi wabula jukira kati oba oloota mu mbeera eyo oloota naye ng'ajukira ye abayogera yaba tayogera mu kamwa kati omwana oyo yaŋŋamba nti nze nawo yeyangoba nawo yanyiiga kati mu kunyiiga nangoba nawo era nze naddukira eno kati kyasobola kuleka nti nze yampamako obubi anange yamufulumako atya obubi ono yali amuzaalira kugamba simanyi wabula nakumanya ge mazima kubanga nawomanyi ndowoozo bakyava ku ki ndowooza yanyiiga kati nanyiiga kakati olwo tukoze tutya kati obuzibu anzinga naye amuzinga bana sajja wakabira nno ng'abakazi ate ekyo kyeyongeddeko ng'abakazi nakyo tewali kyo anti ogwo omulimu gwaffe ogw'okaaba naye gwe nga bulingi nakacwasusse ntolekoko kibi nnyo bambi omusota kati ate mukazi oba abadde takimanyi nti yazaala omusota kakati omusajja ekimukabya ki mu mbeera ng'omusajja olina okulaga nti oli musajja ng'oli mugumu kati ate naye akaaba bukaabi kati agomako aki katugendeko mu masimu endobesa omugiwulidde ebintu bya enswera efuuza ekizibu emuzinga olw'obubi obwagifulumirako yanyiiga Yajandebeso esebo olebale tuweereza dadi kale nakatya namoti mbasaamu ekitiibwa amina amanya abeera Barnabas nga nsinzidde wanekyo Lusagara Kasongola ambasada w'Abaluli naye nze kyendabye mukunja abantu bakwategane balabike nga ekintu ekyo bakitereeza kubanga bona bali mu kubonaabona buli muntu alowooza yaloga munne naye nga bakwategane bukwataganye balabike nga bakimaliriza Mukunja mwebale kutuweereza nze mama Shamusa wanene emperere naye mukunja mwe nti n'ogusajja ogwo guyaaye ogusajja ogwo gwaloga munne waago gugende gumugyeko oguntu gwo gwakuteekako mbu omukazi yazaala enswera guyaaye gubbi gusiru guli awo gufere bufere munnange omuko esebo wabali kuweeza gwanga kisenyi bodaboda ekisa mu Lufula zone enswera ogiwulidde nswera kati ndowooza omukazi akitegere nti ye bakakanyaza omusajja tayaloga nswera talina musango naye kyabaayakola nze nga mbe yandize buzibu enswera neetereera Mukunja oyo omusajja alimbira ddala yeekanga nnyo obuzigo obw'ekirogo asumulwe munne kye yamukola alimba obuzigo obw'ekirogo ne mu ndobesa obubaamu omukunja nakacwamoti n'omubalanguzi mwebale kuweereza ono Kayemba Fulgensi ye Kasunga Lukaya kakati omukyalo oyo ndowooza ategedde amazima nti bawe si yakikola naye nsaba bandikwataganye ne bafuna engeri gye bayinza okwetaasamu ekizibu ekyo bakwataganye bukwatagane kati linnya lyoyo tebalisalako eŋŋumi eyinza okunyooka anti bamuyita Fulgensiyo tosobola muyita fulu okusisimuka Mukunja nakachwa ne Amoti omubalanguzi